kati betugenda okulya bitugenda otumya wano naye kati nondera nondera fast food zino bannaye akatonotono kati wano tuodalingira ku gundi Kazindalo muganda wange bana abasajja ekintu kino nga kyanjawulo mu tova mu motoka yo odalingira wano n'olindira wa novuga n'ogenda kati kadirisa wali we bagenda bituweera kati tulinze eki kati tulinze akyali bize atulaba atulaba bulungi kati tuli bize atulinda wano atuddemu mwami maweje ati naye ndoza tulye kana akatonotono katonotono engeri gyenjiga biyiga olubuto nemedduza nnyisa bakulaga n'ebbeeyi ebbeeyi baako si kutumya kyotasobole naye ono nga tatufaako bannaaki nasobola bizinensi yaffe ono So sorry about your wait. Yeah. So, are you ready now? Yatuvuddeko nadda. I'm sorry. Give me one more second, okay? kitegeeza bwe tumugeya mu luzungu yandibadde awulira. All right. What can I get for you? Yeah, give me 2 Bacon King. 2 Bacon King? Yeah, but one without cheese. Okay. Yeah. And chicken nuggets. 4-piece or 8-piece chicken nuggets? Give me 8. Okay, do you want sauce for your nuggets? Any. Just Sorry? choose. Yeah. No, don't put any. Ranch? Yeah. Just ranch, yeah. Okay. Yeah. Is that it for you? Yeah, that's all. 24.23 at the second window. $24. netugenda tulinda owe saawa mmeka? Saawa 10:00. lwaki nkubuuza ekintu ekyo? Obudde buzibye eringa saawa emu kitundu. Obudde ale kati buluddewo. Bubadde buziba saawa 9, 8. Obudde wano. Kati kino kiduuka nakyo. Kati eno banza ndobo coffee booksellers. Bitabaawo. Wano wagambye okugira abaana bahiru by'obutabo. Ate kati saawo. Tugenda kujja wala. Yeah, ekiduuka. Yo tamu wano. Abaana bahiru byo bagenda kiwuliramu. Nzulaba obitabo byonna naye ogenda n'ojjawo n'osoma. Ekyo nakiduuka kya butabo. Ddala. Ogenda n'osoma ebitabo. Abantu bayinza nti nga nkuba, lwaki muli ku nkuba? Eno bannange si nkuba. Budde. Obudde bwe buti. Obudde buzibye. Bwe buti bwe buli. Eno yonna parking. Yagala kulaba movie. Wali? Awo. Movie tugenda ziraba ku Christmas. Olaba movie. Mu 3D. Kyekyo kyennyini. Anti eno tewaliyo ka junior, ice y'omutaka. Tewali junior wano jingo. Wano jingo tajja. Tayita. Ekintu. Wano movie. Ojja n'otuula n'olaba. Sawa. Luzungu. Naye era obimanyiira olaba ebifaananyi ogoberera. Manyize siri muntu wa firimu njogerere. Firimu zitali njogerere. Oyagala nnyo okujubisa. Kati tugenda wa? Ekintu bwekitibwe kiri kati omukyala oba oyagala ebimukolako. Ku office depot. Attribute. Yengera. Ndako. Ngenda omugulirayo obo n'atereza omumwa yeekolako. Yeno wa? Si eno. Eno. Oyekolerawo kakati eno.
abaana ba Hillview bogenda bagulirayo biki waliyo ki by'amasomero oba oyagala bikwata ku ssomero office kyangu tugende tukatugubadde ki bikwatagana ne office era oyinza okubuuza ki ekyakuleese mu Amerika emu ku nsonga njagala omwana wa Hillview ng'asoma Kimerika atuula Kimerika tugenda awo ofune ebyetaagisa mu office masomero awo buli kimu okisangawo kirengera kintu kyekyo okitegedde myaka mivubuka kati gye gifuga tujoga bujozi wano Thank you. Wow. Bw'obeera mu Amerika balina kye bakuyigiriza bw'oba tonnafuna kapita atandika kkiriza bakozese naye ofuna ekintu engato zonna z'oyagala ezirya ssente ezitagenda kubonyaabonya $175,709 obulaba bwe buno bwe twadde tugamba bakazi tuli ku bamaama eno bamaama tugenda kumbako njinga toyo njiwulire eri origino ngatte eri origino buli lwolinyeeka eno gundi canva crocs $49 waliwo n'ezaabiri ziizino eno bino ewaffe byagumu kitundu era bbanga ki babikolera wali mu kikuubo waliwo akuuma kafulumya nnyannya buli lufulumya kuuma ka mukyayina ozaala n'akikozesa n'amala n'akidda bwe bate bakibbye laba engatto bamaama laba engatto yambala laba engatto manyi ate ku bbeeyi layisi olaba $45 mitwalo nga 10 kino 18 bbeeyi layisi omukyalo omuteekamuko kano kasongodde nnyo tekansanyudde ayambala eno buutu ezo zeziriko naye nno baaba oba okimukubye wano omanya kati agenda kwongera akuzaalireyo abaana azaalayo abalala sooke tutambule tuyinza okufunayo akasinga naye baaba eno wano ne business ideas ozigatta akagatta akadoola enkaaga naye ng'origino kaabaana bakazi naye ndowooza abaana baana naye doola nkaaga naye okimanyi tolina gy'okateeka waliwo ne kano ate kano ko kalayisi ng'onneesibyeko kagatto gwe kalayisi n'okata $3 naye naho gwokata kalaba gwokata naye badde nkulaga ki crocs kino kino okiraba Uganda bya $7,000 anti Uganda naye gatirabo naye era n'omutindo gwawukana naye naawe okikwata kukiwulira eno wansi tolina gy'okitwala okiwulira kirungi nnyo kati tetumayo oba ogula ekyomusanvu oba ogula kino layisa abawa bbeeyi musanvu n'okyambalira bbanga ki omwezi ojja kugulanga 4 mbaleetereyo kaliwa tujja ku ngatto dola meka dola 36 ziri clearance ziriko clearance bazijjamu mu stock naye nnungi bazisala ebbeeyi kati eno ya 75 naye kakati eno olina gy'ogizza olina gy'ogizza naye alayisi wano ku 75 tolina gy'ogitwala ge mazima nnungi bw'oyita ne bakuwa akatebe bakkiriza endabikayo ngatteyo yani yajja tumwe wano mu maaso ndabikayo
Manyi Kazibwe Kapo kati ye mugezi we Uganda. Kazibwe Kapo musajja mugezi. Era omuntu alaba Kazibwe Kapo manyi Uganda tuyina okujajinga. Omuntu alaba Kazibwe Kapo noga ntolina byotugamba. Gwatagwanye. Abagala biyigiriza. Yagamba kigatta. Kyeyiweemu. Kino. Dola 10. $5. Mitwalo 18. Ate kali bw'onooza mu yeezu Uganda tojja kugula. Okakasa? Bw'onooza mu yeezu Uganda gwe zikulemye. Togizaamu. Togizaamu. Puma. Nyambala Puma naffe Uganda tuzirina kebere ebbeeyi yo. Olaba kuwa tewali muntu nga yakola ekintu ate gwe n'akikuwa ku layisi n'akitunda ku bbeeyi. Olaba gye ziva za bbeeyi manyi oyambadde feeke. Naye baaba. Ali bannange atumale okuyingira Old Navy. Eyo brand Old Navy. Tugenze kukwata clearance. Tugomuleka ekisaati nja kuleeta. Ekisaati. Ndeta ekisaati. Ati. Kino. Ali bamenizi bali side eri. Bamenizi. Ano bakyala. Oi. Kikyate kati. Tugende walala. Tugende. Tugende. Tosobola kungamba jangu olaba. Olubugo olulaba. Ndulaba. $5. $5. 18. Saati emu eyo nga bw'ogiraba. Nze ngule saati eri $18. Naye brand Old Navy. $14. Waffe babutunda mutwalo $14. 15. Emitwalo ng'ena n'ezigwamu. Waliwo ekiduuka ekirala. Sebo. Kiriwa. Ekyaffe bamufuna mpola kino kya. Nze muno banyi sebo. Nina mugagga. Zino era zidde. Sente zezimu. $5. $5. Jini emu. Ndeterayo ku jini. N'omugala kankuweereza emitwalo 15. Ogenda ogule nagaana edda. Anti brand. Brand. Okyeyiwemu. Brand. Eyo ne bw'ogikola kigo gikoowa. Sebo fitting room ziri wali. Fitting room. Sebo naye kali wani tuteeza enjawulo. Sooka ojje. N'olema kutuuka eyo ate n'odda. Sebo. Sebo. Kiri kiti ekyo? Kiri kitya. Naye kyabaniga nnyo. Bagenda director afuuse muniga. Olaba ate kati wano. Kyabazimbi n'abakozi ba nguudo. Awo tujja kyaba. Kati kakyuse. Eya. Awo. At least. Kati wano weetuli. Awo kati weetuli awo. This good? Good? Madam? Good? N'omwana akikonyeemu. Ali awo sebo. Awo kijja kukola.